birungi ki byofunye mu media muno ozimbyemu ennyumba wazimba Sembabule kati kyazimba ennyumba tenagwa muleete obuyambi bannaye tukyetaaga amabaati tekuli namala ogisereka just kati kubulako ki gikola finishing ku plaster biki ebyo shedi tewali ne wansi tewana cementingibwa enzigi mweziri n'amadirisa byonna ebiri ebyo kati fiiki muleete ssente bannange nze zikuŋŋaanya bulesa amalirize ennyumba tukole house warming agiyingire bw'oŋŋamba nti Mubende Kasambya nazimba kati ogiraba otya ogiraba otya ennyumba ofunayo obudde like buli mwezi n'ogendayo kangambe kati fiiki nategeera maama agenda maama yafa tata naye n'afa kati nze fiiki nkugamba ekigambo kino nze neetegereza ati waffe ono netegereza industry yaffe ya art nti fiiki ogenda kubeera owakabi mu Masaka muno naye tumanyi nawamu watuufu naye bw'ofa tutegeerayo of course ngenda kuba abasajja abaali ab'amaanyi kati nga bw'olaba tamala emirundi abadde mu Kampala obulamu bwe naye nga bamuzaala kyoterawo era bwe yafa lwe twategeera nti bamuzaalawa kyotera kitegedde so kati nze bless nakitegeera nti saayiro blessing namaze n'enfa zikirira zidda Mubende kati eno byenkoze eno mu tawuni byange namwe malala gaffe geeno eri waffe wakawe wali reality ewaka eri ewaffe wali reality nga boolaba nti gravity mama we akava kufa naye buli wabadde ayogera ku nyumba gravity gyazimbidde maama we singa teyagizimba waka naaba nga agizimbye mu tawuni kyogamba gravity asula bubi tasula bubi naye ate olw'okuba nti yalowooza ku biri yalowooza ku ye n'alowooza ne ku maama we kuba singa kati maama gravity yafudde nga akayumba kavaamu kabisingira boogera kati nalowooza waffe eno nkyapangisa era eno mpangisiza ate nkyapangisiza ddala kuba n'essubi erizimba liyinza kuba nga sirya kati njagala ntuuke okuzimba eno ne Masaka naye nga njagala nsooka entereza ewaka ne bweba nga nkooye ng'oluusi okukoowa kwa mirundi mingi osobola okufuna akabenje noba nga bintu okyasobola bikola olina kudda waka ogyeko okuzimba biki ebirala byofunyemu akasente okafunye media n'obwa promota obutandikidde mu gundi mu media ekyo achievement media njagala kukirya lifaringa kwene ensonga abazadde abali eyo namwe mikwano gyaffe abagamba nti media temuli sente mulimba nze singa ndi mwavu bwe nti temuli kati media ono temuli sente media nze namutwala ndi mwavu ne bless mwavu era mutuwe ku sente nze media namutwala ng'omulimu omulala gwonna fiiki nga bw'oyinza okukeera n'okwata pikiyo n'ogenda ku boodayo n'ovuga nga bw'oyinza okufulumya takisiyo nga bw'oyinza okukwata enkumi yo n'ogenda n'olima kati nze nakkiriza nti media nina kumukolamu kaseera kendi ku mpewo nti 12 paka 4 mukama nyambye nti nkoze nnyo ku makya okusinga ku ntongole nakola akawungeezi wokka lwaki we bampa ate okimanyi nti natuuka ekiseera nga njagala ne kumira ku bampa akawungeezi naye nga tebasobola kampa lwaki anti kati akawungeezi ka mudigido akawungeezi ka mudigido ate nga gw'owulira naawe gw'oyagala ku makya si wa mudigido kati ku makya tewensinga kubanga ku makya wampa emirembe kituufu nzukuka ku makya nnyo naye ate bwenyuka ku saawa nyamba nnyuse nziramu okulowooza okudda ku radio 11 ez'okumakya nga bukya kitegeera so ebyo nga tubigenze mpola fi okola mangu nonnyuka nimba ngaolunaku lutandise maze okunnyuka okitegeera fiiki media nze mufunyemu ebintu bingi kisoka media ampadde connections bamadimbuko bafunye bakonnekitinze ate sina bamadimbuko bokka nze kati sijja kulimba fiiki kati kangu ekyokulabirako nze nzize mu Masaka sinawezaamu myezi 2 naye sawa ya lero nina n'ekifo ky'emanager nga nze manager waakyo wano wetukoledde by the way kino bakita Vibes Lounge tuli opposite Sena ne bank era tulinawo ebyokunywa byonna tulinawo rooms n'ebirala naye mbadde nkugamba nti media we kyenkoledde nti kati nakamala emyezi 2 Masaka munene ndya inywa ompulira nebaka wegatta okitegedde buli kimu nkikola ki okikola ate nga ne mu nsawo
akasente akasaamusaamu ng'omuntu omupiya akajja mu kifo ekipya nga manager oyinamu kasente akawera okitegeera kati ekyo ekintu lwakuba nsinalaba ku 10 kati sijja kugamba nti media mpisiza bubi newankubadde nga mulimu abantu mulimu abaki naye okusomozebwa konoza ne butakuddamu obadde ngo zijja okwogera nga bwetugenda mu maaso n'olugendo kujjawo nga waliwo okusomozebwa okulala kwandyagadde otubuulira otatugambye n'ali eyo asuubira okujoyinira aleme kulowooza nti kulisa bijanjaalo mpiso media okusomozebwa kw'ensanze sente abalediyo ezitandika mulekerawo okusaba abaana sente tubikoye ebintu bannange obulediyo obutandika n'okusaba abaana sente temuyina layisinsi ya UCC temuyina ki abaana leta yeetaano awo leta yawe 10 leta yawe 2 nkutetenkanya omukisa gwe nina tonudde na mwana oba alina talenti oba ebintu yabisoma oba kiki olujja njagala mulimu leta sente omukisa gwe nina fiikinze mu media buli ogu teri manager yali ansabye sente naye gwofunye okyogedde nti mukisa era ng'obyaliwo kyemmanyi ne ku mirako gyebiri ne ku mbabule byaliyo nze nga ngenda ku mirako olaba omukulu gwe bayita Honorable Kapaja ne bwafa essaawa ya leero Honorable Kapaja ne bwanga ovudde mu bulamu bw'ensi essaawa ya leero ekintu ekiyinza okunkaabya Kapaja nga avudde mu bulamu bw'ensi ffe twakulira mu mbeera nga batugamba awo Kapaja awo bankomedi ba Adrian tayinza kuwa mulimo nga tomuwadde eki sente ompulira bulungi naye nkulayira fiki nga ntya Katonda Kapaja abadde mukama wange emyaka 4 byemunyiizizza nze byemunyiizizza bingi naye byanyiizizza weebiri naye ate Kapaja najja nenkola interview yange bulungi nefuna omulimu tusiza okuva ku mirawo Kapaja tagamba nkonti blessing paye 12 ekyo nkikugamba naye nga nange mukujja ku mirawo naye bagenda kunsaba sente lwaki kyatuli munda mugabozibozi ge babanyumya abakozi b'amale tasobola kuwa nawo nga tubawadde okitegeera naye Honorable Kapaja ne babafudde essaawa ya leero yampa omukisa kuziro nkiyite ntya nga simuwadde yadde nusu 10 ate Kapaja teyali mukwano gwange nti oba twali twemanyi kuva dda yawulira kyensobola kukola kyembadde nkugamba wano nti ne baziba sente fiki ng'oziwaayo ng'ogenda kuwaayo sente sooka weebuuze talenti yo yezitoweetya anti kyeŋŋambye bali ate gw'oli azikwata kuba kati nze nzijja nga njagala kaki kalimu naye amazima gabeerewo amazima gabeerewo nenkuwa 10 lyange nenkuwa 15 lyange amazima gabeerewo naye gwagenda okundikulutinga kiki ky'olikulutinga Ankomedi ne Adrian ebikomansi mbampera bwereere ohulira eyo challenge tebansaba sente ati nange siri munafu fiki nange siri munafu nga ntule ku muzira gwadi olanga gunyuma ebyaddala challenge endala wajogeddeko wali ku tropical gyewatandikira abaana ababadde ku zirediyo okwo okumala ebbanga ate mutuntuza mubuulinga ate bano abapya ekyali eri ku tropical abazze mubalabira ddala nga biyenje tebalina kye basobola kukola ne mwefuula ekirala ne mulopalopa ewa PD ne bamanager eri yali nkola yooli eyali abikola yawuliranga programu ngetuse ku picha okwala basobola nawe balekuliza shegera nawe okola biki nasoka jefredano kati jukira mudu zifa tosobola kuddayo kyekimu okitegeera kati emabega gano waliwo endeberwamu nga ekka kati nga asobola okujja n'agigula n'akwanaga okola biki kumpewo nga gwoli kumpewo jukira tuli nga tebakulaba naye nga yakikoze eki akikoze naye kati ebina bina bituwadde omusingi bituwadde ekyokuyiga kati sibyevuma kyobala ngamba nnyo abantu nti nze blessing ate bakujja kunsongamu oba kuntambaala tegeera nti ndabye ku bantu ababi ngenda batema mirundi 3 ndabye ku bantu ababi ndaba ku bantu ababi ndaba ne ku bantu ababi ennyo challenge endala eri mu media enkwe ziyitiridde
mutudde mu mawulire kakati abaana b'amawulire muyina enkwe muyina obukukulukukulu bwe mukola mulina obukundikundi kwega muyina enge muyina efutwa obutaagaliza bungi nnyo mu media ekikono kisusse kankubulire fiiki mulwanyisa bannammwe ekigambo nga oluusi brace byokola nze sisobola kukola ki kubikola naye ate nenkulwanyisa kati fiiki ngenda kwogera sente zofuna ne bwe banaba bakugobye mu kampani tebagenda ziga nti obadde ofuna 7 oba 8 bakikwate kyonna bakole ki bakyongere ku kyalo kyembadde nfuna ngenda kwogera ekigambo zaffe tezenkanankana ngenda kwogera ekigambo nga bwe kiri nga kyekituufu n'olwanyisa omanyi kyetempalanezo mu lediyo bannange omanyi kyetempalanezo mu oba lediyo mufaaki omanyi kyetempalanezo mu lediyo bwavu abantu bavuwadde nnyo tebayinaamu kati kankubulire fiiki ngenda kugamba in kati experience bwompalana nongobesa oba nokola otya nofula omubyenyi ekisooka okuleeta ebintu ebyo mu kampani za nogaggawala ekisooka okuleeta ebintu ebyo mu kampani za radio fiiki nti omwana ye ava ku institute gye yasomera amawulire najja nga obwongo bumugamba ayagala kubeera serebu ne bumuwa ebintu bibiri owulira kukwata simu ya bbeeyi nakwambala buki bulungi that's why nze blessing present atanyuma kulaba naye ate nakubeera n'abawala owuliriza aha ne batayiiya kugamba nti kati kino ngenda kukikola badde okimanyi nti wona kumira ku wenkozewo emyaka gye nkozewo nze kabatetegekawo ebivulu naye okimanyi nange banwanako badde okimanyi nti ze kumirako badde nkwata sente enkalu nensasula obulango bwange lwaki nti ngenda kuteekayo akalama nkatadde ku behalf ya radio nti bampadde percentage oba bampadde ka commission nange ebintu byange fiiki agaana okubukuba okitegeera naye ayinamu ogunugu gwe kati mbadde nga nzija nesaawo sente ne mumpa ne risiiti kati nga nobuwulira nsasudde mentions zange mu program yogaano zimentioninga ate ng'olwedde nze mbadde marketing manager nga mbadde nsobola obuteeka ku bwerere ne batabujjako sente okitegeera so abaana ekisinza okubateekamu eyo embeera fiiki bwavu nti bw'alabanga gw'oyinamu omutwalo babasasula akatono ke bakkaanya nako bakabawa naye kati kamala ka mwezi ate eyo nayo challenge ndala gyembadde neta challenge wano eyokuna mu stations obutandika muyitiridde obutasasula abaana mubasasule anti kati radio yafa ejja ekyata radio musasula abaana oba asatu baana abaana mubasente ekigenda okutya ddala radio kiriwo oba obulango bubuze oba kiki bw'okola radio essaawa ya leero oba obukumpanya bungi osooka n'ogisaamu ab'eŋŋanda azo okitegeera ng'ovudde ku b'eŋŋanda n'ogisaamu emikwano bw'ova ku b'emikwano nodda ku simpasi ya social media nti yakuba bulungi endongo but radio is a professional okitegedde kati nze fiika essaawa ya leero nze nakafuna manager omu owa radio eyali anyimye omulimu neŋŋamba ono agunyimye nzikiriza kantambule ŋŋende nga simunyigidde taŋŋambye bless tujja kukubira taŋŋambye entambule nga tozigendeko n'ebigundi wansi okitegeera yaŋŋambe nagenda ku radio yemu efotipotro eyo nentwala empapula zange nentuukayo manager nemusanga bulungi mu woofiisi nenyingira nemuwa demo yange nagiwuliriza owulira naŋŋamba okola bulungi nnyo naye weetaaga kola ku radio nga bwolaba radio Simba nensanyuka kubanza Simba ye radio yange ng'emazima radio Simba ye radio yange y'ebirooto okitegeera ekyo nekinsanyula ekyokulala naŋŋamba ffe wano tuli informative nnyo otuuse wano okufuba okulaba ng'ogikolako ezoka leka kuntwalayo naŋŋamba wano ffe tukuba nnyimba ntono twogera buki bungi area ya information nekitegeera naŋŋamba ekyokusatu ekisembayo wano nyina abakozi 8 owulira ze diguri 8 ezirudda wano nga kitegeeza nze blessings zenkalakala ne diploma yange okitegeera kitegeeza tanyimye mulimo wabula ndi underqualified nfuna bulungi natambula n'empapula zange nenziza nazeewa kuba tezalina kizikola mu ofiisi ye nga taŋŋambye tujja kukubira ate nzire mu kuteekawo essimu n'otuuka no kistage charging okitegene network otegene network kulanga essimu tevaako olwokuba nti osuubira essimu ebyo byantama era ye musajja yekka mu radio gwe mmanyi nti teyammalira biseera kubanga yaŋŋamba nyina abakozi 8 ze diguri 8 ze nyina wano
kati gozo okalakala ne diploma kitegeeza nti tokolofayinga kukola mu kampani ye dewake wo webake musasula abaana naye kati ekikuyisa abakozi 100 ngoyagala abakozi 10 kikyaki olemwa osanga ya recruiting abakozi 3 4 5 hasasulako 5 kati bano bosuubira nti bo bagenda kulyawo era osuubira otya professionalism mu bye bagenda okukola nga tebasasulwa okujjako ng'oli yajja ne yeesabira nti nze bannaye it is okay ne bumba temumpadde ssente I'm going to do the work voluntarily ekyo kyanjawulo nze fiiki nja kujja tya nina wenzija akasente kange naye olw'ebigendererwa byange oba naki mumpeeyo program bweti ne bweti nja gikola ne bumba temumpadde eki kasente but other than that baboosi musasule abaana ate nakyo kyennyini kyoyogedde abaana bajja ne baapulayinga tujja kukubira omwana n'alinda akasimu kati fiikize muka abada chances sibisanze nnyonze naye kyenjagala okugamba fiiki n'ekirala abaana ba media musome bannaye beera n'ebipapula bikuyamba wadde batunuulira nnyo talent mu radio kubanga of course kale buli omuntu agenda kukola ku mpewo fe abaasoma ebitabo byaffe mutuwe ekitiibwa buli omuntu agenda kukola ku mpewo kitegeeza waliwo fields ate endala nga zikwetaagisa okuba nga olina ebiki fe abaasoma media abalina experience media abalina kyetusobola okukola mu media bonsanga kwata mu kifo ogambe bless papa webale kukola kati mbadde maliriza nga nkugamba bwe nti fiiki nze kyensaba bakama baffe maradio ago kyebatukola kiri ekintu kimu babasiimeko batusiime ng'okoze nze kyanzija kumirako butansiima teri kirala oyagala babasiime batya babawe awards best employee of the year ne maama wange bakwatemu ku nkalu babaweeyo ku nkalu yakimanyi ne mama yale by the way oba n'ekigambo weebale ne sister wange wakakimanyi nze bwenkeera bwe nakeranga nengenda ku luzzi nendeeta amazzi waka mama n'atangamba nti wikayo nga siddayo ekibomu yagenda ogenda okufa nga akimanyi ne bakulu bange waka bakimanyi kati bakama baffe kyensaba ate bakama baffe bakirize ekintu kimu nti waliwo omukozi ava mu programu neefa nzikuwenga 5 nzimpe sebo oluyimba lwo kubukedde olwa Mary Flavia Namulindwa Flavia bwe yaluvaamu luliwa lwafiira ddala Fipitainebeyakula olwokusimba olokoso wakapalaga okusimba aliruddawo kazi yalinga basameka sawa 3 paka sawa 4 ez'okumakya simba taxi olokoso wokulwa omukaaga mbongere akawungezi ka radio simba akamukulika eyo akakyeyune ne kalokopyo kaliwa kazanya akakola kati kakosi luto kyoto kati kampani zino nze nava ku radio emu tuwe kuzawano tuli Masaka kati wane Masaka suna beni tebafunanga bakola abaliwo tebakolanga suna kyeri akola akawungezi aka radio budu kaliwa kasi suna yakolanga kumacha akatone kaliwa then akambazira kumacha kawungezi kagwa abentongoli ebukoma nsimbi nakola akawungezi kange akawungezi ako sebo bola banze munaku natulanga mu meeting nga luberuka bantuza mu meeting nkola bubi siwa abakozi banange muzindaalo ererere nenvaawo bwenavaawo bazaamwani era yakola biki waliwo kamperempese kamperempaze kati nga maze n'emyaka ena nga nvuddeyo eshegera ngamba luliwe naviirawo egyo emyezi 6 ejaddako kakati bakabafu basooke bakkiriza ekintu ekyo nti mu bakozi tuli bakozi ffenna naye ate mulimu omukozi atabi ali placed okitegeera mugenda kufuna akola naye nga takola kiri ono kyabadde akola kale nga tagusa nsonga era tasobola kukola oli kyaba akola kati awo nga tuvuddewo nga bwe twalina ku NBS gundi ensonga yange endala fiiki nsaba bakama baffe abakola amarediyo n'abalina stations zino mugende mu byalo eyo mugyeyo abaana mubawe emirimu fiiki abaana bali mu byalo babanoonye ati kati nze ntya okujja e Masaka ngende ku Buddubo naye ate manaja pidi wa Buddubo kimanyi nti amanye erinnya Bulesi nebyenkola abimanyi
ayinza okuba tabimanyi ayinza okuba takumanyi kati kangambe fiki wadde okimanyi nti wane Masaka twali presenter nze kyeŋŋamba bo bennyini basooke banoonye opportunities zitya bwe kigaana then awo tulabe anti kati wuliriza fiki omuntu aleme kuddeeyo kwetuulako alowooze nti obadde okimanyi kati yeetooloola fiki obadde okimanyi ave mu ofiisi ya radio buddu agende ebukoma oba esemba buli oba erakayo amunoonye nkikuwe mu bumpimpi radio Simba njogerako nnyo mu byenjogera lwaki nze njirabirako ebyenjawulo Simba bwetegeera nti Masaka waliwo omwana mulungi mu kino emujjayo bwe yakola ku Shuamaani ekikola ku Shuamaani n'ekikola ku Kapalaga n'ekikola ku Kakosa Emitiyana kisegedde kitegeeza nti omwana ono waavudde audience eyo basigala nayo waba radio Simba fe emubende batwala Kapalaga nga tosobola tukamenola nga bawuliza batwala ani Bruce Omutabbizi nga Bruce afuuse ekizibu wano batute Shuamaani Segawa okitegeera kati ni mugezaako okugamba bwe kyogamba ezo radio eziri Masaka mu tezimanyi nti Semba buli wali abakozi abukoma Nsimbi wali abakozi ebuwengo wali abakozi lwaki babawa opportunity kyogamba zijjude tezirimu bituli ebitagamba bakozi naye bojja si balina ekiro ekigamba nti oleeta Bless n'atu ne bakozi banafe bennyini abakumanyi nti Bless gyali asobola okukola kino ne batula mu meeting ne bagala twagala omukozi akola kino tasobola nakugamba nti Bless eta application okitegedde ate ng'akimanyi nti Bless ku makya mulungi okitegedde